I want Eddie on this one right, Maulana sing again. Wawula wapana na nyoko amaso n'ebisiga watwala bya nyoko kino ekirawo kitwalire nyoko bulungi wandi bujjaba wawula wapana na nyoko amaso n'ebisiga watwala bya nyoko kino ekirawo kitwalire nyoko bulungi wandi bujjaba wanona nesiri jojuzi waneno munniikira ngakuswaba n'okwanisaga muliwanyi ngakulinda nebanjira omukojo sebanjira nebibere byembwa wabyali yakana kangabagoja bakayitani nyoko buli okutekulamu emiteeko buli mukyala yafaana maama we obukalo nga wafaanana nyoko buli mukyala azene maama we ng'ozene maama oba onoonya kino ennyoko wano ye weebali okulemesa obulemesa okukwana n'abaana ajja maama abakyala tebaliwo maama aba alemesa manyi omukwano gwa maama muzibu omwagala n'omwagalira nina ekintu kye nategeere nti abaganda tuli babi nnyo kiki muganda mubi atya nawe ng'abaganda fe tusinga wano omukiga ye muntu gw'oyinza okwesiga n'omugamba mukiga wangi omukulembeze w'eggwanga agenda kujja wano enkya tuyambe otutuusiza obubaka buno mugambe ki tumukooye mukoye aveeko rindako amakuru mwagala muvume onakisobola mwemure muvume mwemule omuvume omugambe tomuwemula kale naye vuma omugambe tumukoze eki mumukoye afuze ekimala ajja olunaku lwekya ne lutuuka ne mwajula ye mukiga basaba ne banyabo omukulembeze soka ofune omukulembeze gwanga kinyimanyi nyo ovuma omuntu nga waali kulembeze gwanga kinyimanyi ovuma omuntu nga aliwe mukulembeze ate ono mukazi linda singa tubadde twagala bosi ogenda tusenya tugenda kukosaako uyu mukulembeze uyu Museveni ate munene nga ye abasebo ne banyabo esebo tetuli basanyufu twagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga tuli banyiivu tulina bituluma tulina mukiga agenda bitwogerera lekerawo bireke nga mwenesize twagala okutegeeza omukulembeze w'eggwanga situli basanyufu nga bw'okitegeera nze gw'oraba nakukoowa owulira omukiga mukyala wange yakukoowa owulira n'ente zange zakukoowa owulira ne leero teziridde lwakuboze wano owulira omukiga va ku ntebe oruddeko myaka kati 5 oli yaliwo 5 vuma va ku ntebe ndowooza byebyo obiwulidde yogeramu ebirala nvuma eki kumanyoko ekyo gyowooza okiwulidde nakyo nkikuvumye kyekirala olinga ekifiire ekyo reyini yakikuvumye gwe yogera naye ng'obijja ku ntobo ya mutima gwo byenkugambye byonna mbijje ku ntobo y'omutima gwa reyini nze mukiga nkuvumye oyo ye mukiga naye muteese n'omuganda mubeerawo nga mwebuuza ani anaayatulira ku mukulembeze w'eggwanga ani kalibala mbadde ki munoonya ayinza fuma mukulembeze okumwatulira twagala omuntu n'amwatulira mbadde ki navuma kyemaani wekalangala ne yeesuula mu mazzi Rebeka Kadaga yagaana okujja ku mukolo navuma akatebe weeks 2 nga weekali akatebe navuma nze omukulembeze ogenda mugambako ogenda muvuma omugambeko buli kimu nze ebizibu byatusiza byantuuka wano temumba wadde 10 njagala muteekawo mulabeko enkyajja mukoowa bannange lindako omukolo gujja enkya kajje wano enkyo gya muvuma ngenda mubavumira mwagala njogere ki temubiŋŋamba bulia engeri kati ffe tuli ba people power njagala omulangire oluddeko twamuko muleete bannange katujje omukolo ne gutuuka gwe nnyini saba omukulembeze w'eggwanga twagala kutegeeza abantu beeno waggulu tetuli basanyufu abeeno si basanyufu n'abeeri si basanyufu ab'emanjuloozo bawulya bakaaba tulina obwesige bwe twatadde musajja waffe Sekajja twagala ajje akuwa ebigambo byaffe bye twamuterekedde eyo si mwagezi nnyo wa lunaku naye ka tuyite Sekajja akuwe tuli yakuterekedde Sekajja oyogera naawe olwagamba ki musajja alina abakuumi olina amagezi takula omusajja nawe saba mukulembeze w'eggwanga akyetereeza ajja ono ye kyemaani w'ekitundu
wavuma kadaga navuma katebe wavuma T.Amale w'ekyalangala n'agwa mu mazzi wewe nalina abakuumi fe tuli mabegawo people power people power jangu omusajja era munasekaje jangu omusajja nawe muli mabega wange tuli mabegawo power jangu omusajja n'amwatulira mugerere engero z'ekiganda zonna omulage nti twamukoowa ddamu biri eby'amaanyi people power omusajja naawe terisobola kyusaamu gwe n'ovuma gwe wavuma navuma katebe anti kati nkitwale nti akatebe kaliwo ovuma omukulembeze kale soka omugamba badde litopu baveewo abo tebalina buzibu tujja bakuba ffe tujja bakwatako muli mabega wange tuli mabegawo people power vuma omusajja naawe sekajja yabalegeza okojegali omusajja nawe obadde kinaawe musajja alina abakuumi baleke gwe vuma buvumi bibe nagambye people power gwe vuma buvumi njagala bategeeza abantu abadde wano lwaleero wano abantu abajerise tuli basanyufu ekyo n'abantu mwegete tuli basanyufu tulina obusungu ku mutima kyekyo nyabategeeza mwenna abantu abawalire tuli basanyufu mukulembeze w'ekitiibwa taata saayinza okulaba tukwebaza emirimu gy'okoledde eggwanga lino watununula mu gy'ekinaana sikaja notwa obula naawe omusajja wakuvuma ate omwana nsonda busungu watununula mu gy'ekinaana era omuganda agamba gwe walabyeko ye mwana Museveni gwe mwana waffe nsonda busungu gwe mwana waffe gwe tukyalabira tetusobola kuba muntu mulala kalulu yedda wano era okutegeeza mukulembeze w'eggwanga omuganda yagera n'agamba ewakula ennume tewakulemu nduwakanya gwe ennume yaffe linnyira nga bw'oyagala naawe omusajja wana mwana wamusigwa kuvuma gwe ennume linnyira nsonda busungu linnyira people power jangu ovume basale banyawo Maulana and Rain tulina show wano nga 18 obuwomi bw'olulimi akalanga ako dijjo kalina mwebali nnyo mwebali ddala nga tulina bakulanga show musooke mwekubira engalo ez'amaanyi mwebali kuwagira Dr. T yaman mwebali kuwagira Dr. T mujja abangi bwemutine mukisa bonita kati ngaye mujiji sikyangu yakyono omusajja ali very talented yaman mukwano gwaffe yes ngaye mujjuza theatre la bonita tusaba mukomewo nga 18 omwezi guno gwennyini wabulayo weeks ezi mujje tuwomesa oluganda wano tujanjabaza olulimi essaawa 2 Maulana and Rain on stage bandi yonna weeri yaman tugenda kukola comedy ku live band it's gonna be massive abagenda okwetaba mungule mujja kuwandiisa so bwekyo kigenda obba thank you so much for supporting Dr. T Maulana and Rain good musule bulungi tubaaniriza mu kitombera kya Bizonto eky'Omusekeranyuma abafuna abalamu namwe abakyatambula naye nga mwafa mwebale okuwulira omulanga gwaffe ne mujja ne tutafaanana nga Taata Sam ne King Michael baleka mbakwase Saabazonto ansingako obusiru bwe muba mwe temuli basiru Bizonto Saabazonto mwanirize ku bagenyi bano tubebaza mwena bawagizi baffe mwebale kukeera kujja mu bya kisiru mwebale nakunyonya bulungi yoweri abafuze bulungi nnyo weewaawo tubebaza okujja mu bintu bye mutategeera ne musasula ne ssente zammwe nnyingi bwe zityo kale Bizonto Saabazonto omwami yagambye atya mukyala we nkutwala mu Musekeranyuma abaana abasigadde eka bw'obabuuza abazadde gye baalaze baddamu batya taata ne maama bagenze mu Musekeranyuma naye ng'abaana b'okibuuza tebamanyi kye kitegeeza bw'obalemerako bakunnyonnyola ekyekitegeza nti ndowooza era Kusekeranyuma ne tuddamu nti tumbaavu kale kakusekera ennyuma
naye era mwongere okubaaniriza n'okubeebaza mu kitambiro ky'olunaku olwaleero. Obudde buzibye enjuba egenze bantu bali waabwe bawumuddeko ffe tukyali bweru twesiriwaza kubanga obusiru bwaffe kwetulya mwambadde bulungi era munyumye kyokka mulabe ffe bye mutwambaza twafuuka Bizonto tukikiriza naye ate era nammwe muli Bizonto singa temubadde mwandibaddeka ebyo tubiveeko katubebaze timwe balokujja Bizonto nga ffe gwe tunyiziza nnyo atusonyiwe tubadde tusaka tuli Bizonto kale mwekubire komubugalo. Bizonto update ne volongoto mu Musekeranyuma. Bino bye bibaddewo mu nsi ya jjajja emyezi egiyise. Emanuela yava Nigeria ku myaka 11 n'ajjuza Freedom City. King Michael ku myaka 40 n'afuna abantu 6 bokka. Tumbavu. Mu mwezi oguwedde Wininwaji yakuba omuwala oluyi enkeera n'akulukunya amanyuma gaakula ne gawola ku kaana akasiniya ey'okusatu. Tumbavu. Emboona ya Kenzo Rema Namakula ekinyonyi kisebunya kyagibojjogola era tekyakomaawo nakati kikyabojjogola nga bwe kiwuuta omukyuzi. Tumbavu. Ebyo bye bibaddewo mu kiseera ekiyise volongoto update zikomya. Kale jangu jangu eno gwere mu mwagalwa waffe jangu jangu eno jangu kenza kulinda jangu jangu eno gwere mu mwagalwa waffe jangu jangu eno jangu kenza kulinda mama malu waffe wamasa malungi n'obunnyo bulungi Rema jangu kenza kulinda jangu ozze ku mwana tomuzaala bw'omu kenza lye n'akaba Rema jangu kenza kulinda tobanga bugingo eyeswazaswaza nadduka maka ge Rema jangu kenza kulinda. Kale weewaawo wakati mu kitambiro ekya Bizonto nga n'ebiwuliriza byandibanga Bizonto kubanga birds of the same feather fly together. Weewaawo ffenna tuddemu nti tumbaavu eyawamu. Tumbavu. Bizonto bannange mmwe muleese omuwawaabirwa. Kyekyo ddala ffe tuzze n'abawawaabirwa naye nga bangi banjawulo buli omu n'omusango gwe. Bakomererwe. Nsookera ddala n'omuvubuka Fresh Kid okweyita omwana w'emyaka 7 kyokka ng'afaanana 36. Bakomererwe. Nenzizaako Fresh Daddy okujja mu music nga mu kifo ky'okuyimba aboloboota buboloboosi. Bakomererwe. Nzizaako Fresh Jjajja omukazi omukulu alina abaana n'abazzukulu ne basezaala n'abaki okwekola ebitajja mu bantu. Bakomererwe. Siyinza kuleka musumba bugingo okuleka jjala n'okuva mu maka ge kyokka n'alangira maama w'eggwanga lino pamba obupamba. Bakomererwe. Kangatteko omugole we Nantaba olw'okulogaloga omusumba n'amuleka mu kasala kkubo. Bakomererwe. Siyinza kulekayo bantu bonna abazze wano mu Musekeranyuma nti mwakula mutya abakwata ssente ne muzisa mu bintu ebitategerekeka. Bakomererwe. Katuzeeko Bajjo n'Abitekisi olw'okwebuzaabuza ne banoonya wali ssente nga babazaawo nga beefuula abalumirirwa abantu. Bakomererwe. Nzizaako Fuulufiga okuvumanga abantu nga bw'abawemula ng'alabaza nti kyekimufudde serebu. Bakomererwe. Nammwe abatudde muno nga muzze ne bakaaba nammwe sisobola kubeerabira. Bakomererwe. N'abakazi abatudde muno nga abasajja bemwina mumanyi nti bafumbo siyinza kubalekayo mabega. Bakomererwe. Weewaawo ebyokubakomerera sisobola kubimalayo.
Okay, tugenda kubawa akayimba akakambwe nga Bizonto, akayimba akataliimu kusaasira dda abayinja, tugambe nti bizzeemu nga bwe twegatta nga bwe tugamba nti tubasabira mwena abazze wano muddeyo eka bulungi ffe tukomyawo buli gwe tunyiziza atusonyiwe mukimanyi nti noffe tuli Bizonto kati mweraba nno mwena mwebale nnyo okutwagala muti n'olulala mukolanga mutyo. bwati bwabeera nga tuli bizi ezo sente zintuusa nezintuusizaawo yaniriza president munsize bwe lwalowooza president basore banyama gye muli mu luzungu ebyebweru bya luzungu baba bankolenga president ojja kuleeta muteesa royo beera nga ab'ebweru boogera luzungu hello ogira ofaana teera kaaya. it is not funny. No, hello, how are you? You okay? Coming from East Africa, Uganda. President Museveni. Ladies and gentlemen, President Museveni. Sokoleke. Mukono gw'abaaki. Zero nyambadde suuti zi. Bulabe wano. Bwe nyambadde suuti eyo. Zinjikiza ono omusajja wa Bukedde. Aliwa. Owabanoonya. Oba alinga muwunvuwunvu. Bijje olinayo kayimba akulaga engeri gy'ava mu bimuli. Urukya. Aba Bukedde abali muno script ye watava mu bibuli kyo teggwa. Gy'alina ofaana naye Zonto. Mbogolako yena mokoka. Mina like, yeah. Lola, kamatoka. Chakalawe makani kamatoka. Kavunjika yine Omulabi wa Bukedde TV omulungi. Weebale kubanga otuwagidde. Program abanoonyanga bulijjo tulina ebyana ebimyula. N'envuumuulo z'abavubuka era mu banoonya tulina mwana mulenzi. Ate n'abanoonya tewali yaragidde mu fitting. Tulina mwana muwala omulenzi azze okunoonya taata jangu otubuuzeeko. Bijje muwa akayimba atukubiremu kati wooko. Tell me what you really want. Mpulane kusande bakumande. Lola, kamatoka. Bijjelo. Kusebo gyebaleko. Esene gyebali. Amannya go. Nansikombi. Oli musiru. Nansikombi ki ekikuleze ku bano? Noonya mukyala. Oyagala mukyala afaanana ati? Mukyala yenna kasitala mukyala. Kakati nze njagala naawe onoonyeemu. Alina gwe yatomera. Nve mbibuli nange. Kiringa kiwunvuwunvu. Oli yatomera lwe. Abalayi b'abanoonya. Omwanjuzi wammwe Philip Kaggwa. Nzuno nzize. Ndeese ebijujjulu by'olwaleero. Era olunaku lwaleero katusooke tubirabe nammwe mubyewulireko. Lidako Simon. Mwina Zonto ewammwe. Sente. Ate ofaananyemu pasita yiga. Kaleera. Tuliyita Virgin Girls. Bassebo ne bannyabo.
Musaza lya Mayami. Bachadeo gundi. Siswali. Leto obutebe leta. Leto obutebe. Manager. Siswalira wano. Leto obutebe. Kaleera. Gwasoma mapwana bwero togenda ngayo. Mayami saza oba kibuga. Engeri gye mukola ku BBS oyinza olowooza sukko Mengo gwe. We muzungiraawo Lubiri Mengo BBS. Basaba ne bannyabo. Twekobe. Mu mulembe guno kuuma embuzi si kyangu. Sikyanguka. Alina embuzi kaniko omukono tulabe. Baba ojja bakaabya. Balina zigonya. Ow'embuzi omukono waggulu. Era twali bali tuzuula nga zikaaba me. Bana bale betuleeta mbeerera era nga bava mu Miami. Be baakwani basajja abayambalanga bwe bati. Omu bwalaba ku musajja akaaba. Ani oyo? Rebecca Jingo. Yamukoya abasajja yalinga ggwe. Ani? Simanyi. Ani? Yesenga Justin Nankuntume. Ekimukumya mu mbeerera obukodya alina bwanyi bungi abasajja bamutya. Ye mukambwe. Ye kacappiza ekyamukoya abasajja n'abasigaza embeerera ye. Kyabubuuka. Kangu. Furufiga omukwana alina bungi. N'obuzibu buli bumu. Buliwa. Ye mukazi akanika ettaala ng'eyonoonese. Basebole bannyabo. Virgin girls from Miami. Zenonya musajja atalina mukyala neeyuna bambi sirina tabo ndi wano sinagamba ese nkubye nenfuna era nkoze nze noonya musajja atalina mukyala neeyuna bambi sirina tabo nange sinagamba ese nkubyewa maama nze nkubyewa nebankoze n'ensimbi tezekutiisa tujja kukola mpola kiri wano buli kigambo kyogera ennaku zino kiriko oluyimba kati ogambye kiri wano omukwano gwo guli wano bw'otandika ekyo n'antuma tubireke kaikana nedda ssebo tubasanyukidde balabako bakwano baffe bakamera persons bakwano bokuva abo bakwano baffe gwa lwaki baliwa bakukwanako bakwano jesi okuwulira obuwulizi nti ne kacapizo kwali ne bajja kati muyagiridde ekyo mubuuzeeko ate tutya era dde bassebo ne bannyabo era dde kuliko amakubo olaba olanze bwe mbyewonyeza tunoonya basajja tunoonya era gwe munnange yawagamira waggulu bwotyo bw'olifa enfe ate nno munaye mu kunona gwatamanyi yeekaasa okakasa okunona ani ng'osaala omunona n'omujja wansi n'omuzza waggulu n'omutwalako waggulu nze nti amavivi gannuma tumulaŋŋanye Rebecca ku rediyo emu oba ku TV emu mu butuufu ne tukolera wamu ate omuntu yanditubadde omulimu oli yamuleka ge mazima kyekituufu kiki kino tugudde ku ki kufurufiga nalo kaakano kati ku mwenna abakazi bali yaliwa ku mwenna ndamukulukuse muwogose nenga kyakiriwo furufigano ki ensaa yakusuba teweekanga tereera ensi oli muyiyo naye mutya oba tuli ku ki ntuule kati mbumbadde ki ojja tugwa ku maaso bwe ntuula okola otya tuula tobotoka nno omukyala akyasinza okuba mu no man's land maama atuulako ali ku no man's land kale oba katugambe kirumira mpiri nantume omanyi bwe mwakulukuta mulowooza ensi mwagitwala emyaka alimu akisesi bwe tuba twakulukuta ye n'ayiringita Rebecca okimanyi twazaalira kumu
n'omusajja yatulepinga ali omu tebankwata bakola ki nakkiriza nasalawo naye ensalawo tubulanganye ngamba Dobbi munnange ani Dobbi yaliwa oli Dobbi namugolereranga engoye nga tukyali mu Diamond eyadde ebyakati ono yagoleranga engoye naye kyentegeeza mu kyo nti omuntu gwe twasomanga naye oyo aba gamba B naye muyina emyaka muyina amagumba gammwe n'empologoma tegalya mubwatuukirira ono atulina simanyi muyina lwe baatukuba kafaananyi nga ffenna tuli mbuto ffenna ne bagaba bakacapizo alhamdulillah owangale taata tuli bana wangala bukazi obusajja bwekyawa mangu oba wangala empale wawawonaki namutima tosabbalala ngamba si kati kikyo togenda kwerabira nsooke n'oli naawe tandika na full figure katusooke noni kale nze kyesigenda kwerabira ye mwana lindako kiki emmere likuluma abadde ki nzijayo simu jaasi esimu okyagiteeka mu mabeere ojja kulwala kansa nesimu tayinza kulwaza kansa erwaza wabula mwabagawa ne babanuuna amabeere omuntu ng'anuunya ebbeere ng'asusa emyaka 7 yalwaza kansa obadde oyagala banuuna ebikondo obadde oyagala banuuna ebikondo labayo full figure bagamba esimu leeta mukwano agenda wa jaasi neyanza nnyo taata neyanza mulageeko si kati bw'omulaba ogamba 37 wamma enkulu tenywa enywa kuba bw'olaba ey'omuto n'ey'omukulu engalabi nze ŋŋamba nti ey'omukulu yeeri yesinga era olweyo olukadde lwe lukola ki lwebeera obusonda wegumya bwegumya kyesiryerabira olunaku lwe nazaala baleke batukube mu mawulire nti bakacapizo bazadde bojja nammwe mwe bakacapizo munnaye munveeko munnange olubuto ani abadde akwegomba gwe ani abadde akwegomba ani eyegomba kacapizo ani abadde akwegomba ani yegomba bacakacapizo lwaki tali tobateekako bakacapizo uyo wabale jalo abaita mukyala we yakazaala munnange wamulabye anti wembadde njogerera wa kakati ntuuka mu ddwaliro akaana kanuma ekyasinga okunnuma kunsala ate ng'ebisa bisoose kunnuma ate ne balyoka bansala kacapizo tewasukuma saasukuma bakunanka akaana kagenda okuvayo kaga mami nje kiitaawo ayitawa kate nkatte mukote kayiteeri kyesiryerabira ekyo toli kyerabira nebeeka tugenda wa full figure oba kiki kyotasobola kwerabira fulu ugwe nze sina kyenerabe nakyo njijukira mu bufunze wasiimuuka era yasiimuuka gwokyogedde agambye atya gwokyogedde olimu otafutefu kyetondera nedda banze ogambye ota nze kyesiryerabira mu bulamu bwange lwe lunaku lwe bakuba Kyagulanyi emiggo siri lwerabira ani yamukuba nze mmanyi wamulaba teweema maaza alinga yalwala kasikonda kalabe neminaku kalina ziizi obulamu olina bwaliizi kama ntaala olinga atamanyi mwegumye temwegumya maama lindako bulegingi obwo bumanyi okuyulika wakati awo oyina ekikyamu oba lwaki wansi mwambala bwalayisi kyogereko wansi lwaki obulegingi bujjawo obutoli jasi mwambala bwalayisi muli kwanalogo girambale mama abadde kyono lindako era bwe watabaawo katuli tebaleegi nze mbadde mbuuza ekyo bakiwandika ku leegi empeke mwaze nazo empeke oli mulwadde amize bulungi olwo ali mu biseera by'ebirungi komawo gwe fulu figa wandiko mmyezaawo leegingiza ebituli wamma kyotagenda kwerabira bebi kaaba buli
buli lwe mbijjukira nkaaba. Olwo ng'ayanjudde omulala oba? Tonzijukiza kubanga kyesisobola kwerabira. Mwana mulenzi kapale. Obugalo! Baba weekako. Nze bampeeka ekawempe wano. Nga ntambulira ku mugongo nti naye kapale lwaki wandeka? Olunaku lwe yagenda nalyoka ndekerwa musoga nkola ekizibu. Nyabo! Mukabireko. Nze mubeere nga mujjukirako n'ebirungi. Ono omwana okwanjula ke kwali mu nnyonyi. Olide wandibadde ojjukirako ekyo nti yankolera ekyo. Sirika maama. ate tunnakuyita. Lindako totubuukira. Boys rule abasajja be bafuga. Lulingira ewammwe. Bafugira ewammwe. Wamma jasi kiki tosobola kwerabira. Mugenda funa ensonga lwaki mwadiba. Tuleke. Ani yadiba tugezeeko olabe. Bwe bate mwadiba mundage ebifaananyi by'embaga. Jangu. Tubirina. Sigamba nga muli mu kwagala bak'abasajja babba babandi. Njagala abasajja abammwe. Abasajja abaffe. Era senga nantume. Kati bw'eba mmotoka oli UVV vakisiwa gye ne 226. Basaba mumpe obugalo. Egwa ku mulembe. Egulwako. Fumita emboozi. Ye sipeya talabika. Atubuuza abakolayo. Wamma sipeya talabika. Gende wakiseko onoonye sipeya wa vakisiwa gye ne bazikola. Alabika gwata mulaba. Nedda ekyokubiri kambabuuze. Olina emyaka emeka nantume. Ojagaza ki? Ekyo kyekibuuzo nemmange nakyo bakyalimbiramu. Enje? Ne bw'abeera maama wo n'oyogera emyaka gy'embantu akuliisa nnyoko. Ekyo kyekyansobera. Maama by'oyogera ebyo maama taliimu muno. Nze maama wange mwali yakola ensobi okunga bambaganda. Kubanga abaganda baasiraana nze ndi musajja munyankole. Nze Natasha Kayine Rugaba Museveni Muhoozi Mutebire. Naye nze ndabanga gwatali. Neetuuma mannya gavuga Pajero kati neetuuma Lukwago. Avuga ki? Abanyankole balina Museveni, balina Besigye, balina Kayihura, balina Mutebire, abaganda balina Sewanyana, Munyagwa, Kasibante, Katolubwama, Innocent Gusirwa buli afaaji. Kakati ate mwe abakongo kuba nze ndaba oli mukongo. Abanyankole balina Janet, Byanyima, Kajina, Ingulidi, abaganda balina Mama Fina, Sesha Mayanja, Rebecca Jingo, Stella Nyanzi, Senga mama w'abaana Mwajuma Nalwadda. Omulongo babiri Esara uli afaaji. Taata otuyise faaji weebale. Taata wange kakubule gwe weegomba kubeera. Embwa y'omusiraamu esusula amagumba g'embizzi. Ng'egaagaza ki? Embwa y'omusiraamu esusula amagumba g'embizzi. Eriyo omusiraamu alina embwa. Ye kati kambabuuze. Mwajjawo omuze gw'okwezimbira ennyumba kuba mwenna muli mu maka gammwe. Twala akatu ako twala. Ulufiga. Ngenda kubatola ebyama byo. Twala. Ngenda kubatola ebyama byo. Twala. Ulufiga. Ngenda kubatola ebyama byo. Banange tumanyiddwa embwa zino. Ate embwa ezaaki. Embwa nga mmwe. Ezeni alemu. Kati ovumye Museveni. Ovumye Museveni Ulufiga. Tumanyiddwa embwa zino. Museveni alinga embwa kati. Taata ogwa Museveni. Museveni alinga embwa. Nga Museveni. Yambadde ngaani. Eibala futeze. Ulufiga. Uno tetugenda kubwegayirira. Nedda. Akaalo ka Buganda akadda. Katya. Nze mpagira Bobi Wine. Wagirani? Bobi Wine. Ono ayina akatuli ku mutwe. Nze nkyuse ninga abakazi feesi njeru akabina kaddugavu. Mbadde simanyi nti ayina akatuli ku mutwe. Era ky'oba olaba. Ani yazera empeke? Ky'oba olaba. Oyina eddagala? Ulufiga owagira ani? Muwa amabeere. Nedda sooka omuleke. Nedda Sooka omuyonsa. siyonka bikalappwa. Toyonka ki? Mange nasikyo bajja kumbuuza nti bano bwe bakubuusa amasaza 10. Baliwo. Kati kumba kuliko atwalika. Kuno kuliko yenkana ne maama wo. Ulufiga ye muto kuba wagira people power. People power! People power! Bobi Wine yaddemu okufuga mu 2-5 mwaga. Oba akakube omanyi nze seekuya. Ne bw'onankuba olina by'otalina. Nze sejjusa. Olina by'otalina. Bw'oba oli mukazi nfunyisa olubuto. Nze okulemerwa nnyo noona. Akakube! If you are a woman. Leka mulinde. Olufiga okyagala okufumbirwa weeyise bulungi mu maaso g'abasajja. Omanyi abasajja bennina. Ani naani? Emyaka gyenina bakyambalira abasajja. Abalina ku mukono. Bansuse n'obungi. Naye kati funa ekitabo maama for accountability. Nagifuna. Kansomeko. Blackboard.
Museveni kali annyoko kuliko awo kazungana kuliko muganda wakuno era kyoba olaba nze mbabuulira nti Museveni akyama kulembera emyaka 5 ogamba otya Bobi Wine nti agenda kufuga mu buyinza nga mukazi wo munyarwanda kwe kusanga Haji nga alina 3 y'embizzi mu gongo bw'abanga Bobi Wine yeetoddwa Museveni omunyankole Besigye omunyankole Kayihura omunyankole Mutebire munyankole Ingulidi munyankole Mugisha muntu munyankole mugagala kujjako Museveni nga ne mukazi wo munyarwanda nze kyembabuuza Eva nti mugamba nti Museveni abaavuwazza ndaga kalina kitaawo gye yazimba ku gwamini Museveni n'agimenya okuva ku mulembe gwa Kabaka Chwa Fulufiga wamwe muli banaku oyagala gaggawala ku gwa Bobi Wine ene ensi tugiriko obukiikanga mimwa bw'obeera mu kyaki faaza n'agamba nti kyukira neighbor wo mugambe nti you are beautiful n'okyuka ng'olabawo okyola what can you do kubanga mu kyaki tebalimbiramu kati ogamba otya nze nabagamba nina obukodde 100 nsooka okulaba omuntu eyegatta nali mu P5 Kibengo primary school 2 nali mu P5 walabaani madamu Esther n'antuma eccupa ya soda n'enyambuka okugireeta Ekibengo ku kyazi nagenda okukomawo nga Master Hakim amutabukidde tebandaba eddakiika asatu nze nali njagala nnyo science to study about plants kakati teacher aleeta ekigezo mugundi end of term atugamba nti give me an example of monocotyledonous plant n'empapa nenga nti you madamu Esther yankuba kibookezi nagamba nti bw'ofunanga chance okuyigayigira ddala iwoze dicotyledonous plant watu wasoma ate ebyobufuzi biringa mukka omusajja bulwadde omuntu bw'afuuwa omukka tegwobeera campus direction omukka kyekintu ekitatambula clockwise oba anti clockwise ffe mu kirasi P6 2 twalina abaana 5 be twatulanga nabo ku ntebe Mirembe Fred Kayira David Musumba Joseph ne Mayanja Ronald kati yakuukamu amanyo boda amukuba ali kinoni Mirembe eyonyisebu T.Amale nomala okuba omukka guyinza okumala omwezi mu mpale zezo nze ndya apo ebyo ebikooti gwokera ku bikomando sibuli bekamooca era kati mbalabula nabyo binangidde mwabakoppa ebyekizungu mbwe omwami ali mu kabuyonjo y'omunju kamutwalire ekyokunywa nantuma engalo zikuba empola wali mu katanga bw'oyita nja kukuba ettafaali awaniikirira ebinnyo mbwokola ba Museveni bino tuli mu bya comedy nja kukuba ettafaali kati mutandise okuzza ebyamatendo gweyagala ku Ssebatta naawe oyagala ku Ssebatta olwo teruggwe olwa Ssebatta teruggwe olwa Ssebatta teruggwe bwe twamwagala ne tubaki olaba tuliko damagi oba twayulika wali mukaba basudde agenda okufanga kano kekabiitu akali wali noonya musajja temujja bafuna inifakiti omusajja omutuufu sayimo jangu yalina ebiwalaata tajja sayimo jangu tajja kujja sayimo semwogerera jje sayimo semwogerera jje sayimo semwogerera aliwa mukulu weefuge ngodenda kankuyitire omusajja agenda okutereeza obulamu bwo talina kyajja kutereeza sayimo jangu sayimo aliwa komyawo ekkooti z'abaganda bo sayimo semwogerera aliwa jangu omusajja omutuufu agenda obutakulabya nnaku Fulufiga wuuyo semwogerere yeera banne kambuuze sayimo lwaki toli mukomole wasiya ku kigambo ekyo naawe sayimo bw'oba oli mukomole tulage bw'oba oli mukomole dda wali mu maaso sayimo bw'oba oli mukomole mbalage ayinza okuba nno nga bebekulu ng'alinga fresh kid ate nze nabagamba nti abakazi nga bano mubasalira amagezi omukazi bw'akwata omukazi w'abazungu bw'ayingira kabuyonjo omuzungu agenda n'asangayo bbaawe n'amuwa apo naye bannange omwana kibalama bw'ayingiranga mu toyi yawa giveeko galawo teekawo ne kalibo ne kulayi mu siini ekyokubiri omukazi nga Fulufiga bw'akuulanga emitwalo gya 3 egy'ekinaku n'akubanja gwe bbaawe mulire kookolira okwo n'omulondo omuyite ku buliri ndi bebi
Nenga full figure kwa full wise okugonda. Nedda buli muntu alina weakness point. The weakness point of Museveni alina abakazi aba. The first wife of Museveni is Janet. The second wife Uganda. Nyoko. Kayihura akwata ku bbere lya muka Museveni oyo talidda. Oyo yagenda. Secondly, kyolina okumanya nti obulamu bw'ensi Museveni is a pig. Eriyo pig. Embizene ya fetu. Museveni is a pig. Embizi. Is a parent, an inspiration and God given. Badenga matochacha migo. Wafuru figa atubuze ekibuuzo ekisemba. Tugenda kukola bwetu tugenda kuveno. Full figure. Lwaki taagala Museveni? Generali. Atubuuli. Agenda kuba asinga mu byobufuzi ebibuuzo bibiri. Yes. Kamubuuza ekibuuzo. Competition. Tutandika full figure. Jennifer addamu ekibuuzo kino. Akubuuza bwe mubuuza sagala nawe. Jennifer. Nagambye nti buli kintu kiriko oluyimba. Waliwo ogambidde nti mubuuze ekibuuzo. Olwo oluyimba lulamaga. Mubuuze kibuuzo. Mubuuze kibuuzo. Tutandise omubuuza bwakubuuza ebibuuzo bibiri. Full figure. Oli wa people power oba oli wa Museveni. Kuba twakulabako ne kusaasira. Full figure. Muli ba Luganda aba. Tubuulire full figure. Oli wa people power oli wa Museveni. Muteeke mu kamera muzirunzeemu. Mulege mu wide. Wolokoso mulege mu wide ono. Wolokoso mulege mu wide. Oli wa people power oli wa Museveni. Full figure. Tubuulire oli wa people power oli wa Museveni. Oli wa people power oli wa Museveni. Lwaki ombuuza? Nze ndi munna Uganda. Ndi munna Uganda. Mwe mulina obuzibu bwa Uganda. Mwe muli problem. Owagira ki people? Oli wa people power oli wa Museveni. Saagala obenga Hajati Nulu Mpungu. Katavaye. Mama wange. Mama wange. Wange nakijoba wali yasigala kwalaali. Nja kukuba nakijoba kuza. Ate kitange yafa kyenda mwezi. Kati jjo naddeyo waka mama ne mukwata n'akabaluwa ka boyfriend. Mbabuulira ngenda kutta omuntu nze gwe mulaba. Ekyo kyewakoze kikyamu. Ate ntya. Wandikutte ku nnywanto yayinza okuba nga ali lubuto. People power, oli wa people power oba zero. Figure buuza M0. Ndi munna Uganda. Oli munna Uganda. Mubuuze. People power si kibiina. Ne Museveni si kibiina. Ya nedda. Waliwo enjawulo wakati wa gravity ne Ochola. Era nabaga nti mafiya okumanya muzibu. Museveni yagamba nti kukeetandu bakubeko sekandi. Mafiya nayiye nakubako ezzike bakubye Museveni bali mukubeezi. Secondly, mafiya ajja batazaakayo ne baagala n'okutta gravity tufiirwa amazika aga. Banne twawona. Ebyobulambuzi byandifudde. Full figure mubuuze ekibuuzo. Buuza ekibuuzo. Buuza doctor. Yalya bw'aba ali agende kayima mutwale Full figure oba wali agenda bw'aba wali agenda aba wolokosoga mumukwate bw'aba yalya BBS Simba NTV Spark T.Amale okulya ki okulya Museveni kyekiriibwa ebisawo bye bita Museveni ebisawo binene bibeera mu ki Bannayuganda mulina obuzibu kyavala Muzeeyi Museveni akyabakalakata. Ki ekirala kye twagala? Oyo agende. Buli muntu asobola okuba ng'alina kyakola mugamba oyo yalya. Fena tulwanirira Bobi Wine nganze Jennifer Full Figure sitwanira Bobi Wine sitwanira Museveni. Nwanira ggwanga lyange Uganda nganze Munnayuganda. Nze ndi Munnayuganda sirwanirira Bobi Wine nze n'okugenda kumakya ngenda kwesimbawo kuba president. Yes, nze. Engaza Full Figure ziriwa. Sobola okera kumakya nga nze ngenda okujja kubanga nze nina vision. Muyina obulwadde mu ggwanga Uganda naddala mwe T.Amale. Mwe mukolera bisawo nze sikolera bisawo nekolerera. Bw'oba Muhammad. Sikolera. Museveni sikolera Bobi Wine. Uganda nsi yange ndi munna Uganda. That's what you basobola okustandinga n'enjogera kyenjagala. Mweberere mu ng'abantu. Bw'atyo omwana wa Katonda. Mwabadde okwebera
omwana wa Katonda alifiira ku musalaba 2:20. Ombuuza ki? Lwaki ogambye nti nenjogera kyenjagala? Gamba nenvuma byenjagala. Oyagala nkuvume mu? Oyagala nkuvume mu? Atuweemu! Bano baddiikula kyova olaba mbafumanga. Yenna yeesanisa genda olikulumbe lwamugjawo kumanyo. Zino endiga zino. Ongambye nti nfuma. Mulembadde njogedde kubaddeko ekivumo. Tuula wano. Kati entalo za Fred Maiso muzireese wano. Kwata ebikooti. Lwaki otya? Mwenna mwali baka Maiso. Gavumenti yamalayo kutya. Tugenda wakubiri fulufu. Ensi agenda kutunyumira lwa nsonga nti muntu asobola okweberera muno okusitandinga. Ani agenda okuwanga ebisa byaggwanga Uganda. Problem si ye Museveni ate si ye Bobi Wine. Ani problem? Mwe problem. Mwe kenyi. Ani zonkola wa kabaka kitegeeza wa kabaka problem. Mwe bizibu. Mwe bizibu kwa Uganda. Kuwade abibye simu. Tambaye kankubuze. Okola ludawa. Mmebo kutelefoni. Ati Museveni mumubanja ki bana Uganda yakwata second na Museveni ni command. Museveni mubanja ki? Muganda wa. Museveni mubanja ki? Sanga neiba nga akulya mukazi wa. Oyogera amazima teyalya. Ebisawo bye biki? Mbuli ekisawo kya ki? Kale tambula Mungu wa people power. Ekisawo kya ki? Tambula Mungu wa people power. Ndi wa people power kubanga people power manyi ga abantu ne Museveni wa people power mu NRM ye. Ayambala lwendi. No. Temumanyi kigambo people power leka nkusemesa politics tamale mwogera nyibe mutamanyi. Yes, nyama. People power kitegeeza kimanyi ga abantu. Manyi ga abantu. Yes. Nebo oli omulondo. Nakusasa ne bebe. Nebo oli omulondo ofuna people power. Oyina kikyamu ku bwongo. Ate bebe kulu yabaswazizza. Oyina kikyamu. Yatudde ne Museveni eddakiika 3 mufo ky'omusaba federo yabadde asirisa. Omwafunye representative ebyaffe bebe kulu nga teyabisabye. Ebyomubiri wa Museveni mu mubanja ki? Kabaka taliyo. Kabaka taliyo emengo. Ate bene. Omubanja ki? Museveni. Hey. Akalo ka Gwobanja ki Museveni? Akalo ka Buganda akadda. Kaliwa. Akalo kaliko nanyiniko. Muleme kubuzaabuza Akalo ka Buganda akadda. Ani akatuwa? Akalo kaliko nanyiniko. Akenda bakatuwa. Kali ludda. Katikkiro bujja ayogera ki okwegula? Weegula wa? Ogula nkwawazo? Andi sokoleke. Katikkiro bujja ga mwegule. Abaganda mwegule. Mugula kiki? Andi sokoleke. Muleme kubuzaabuza ggwanga tuba tusitaninga nga bannayuganda tuwaddensiya. Muve mu kabampaane ne comment ze mwagala. Kati 2:20 ogenda kulonda ani? Ogenda kulonda ani 2:20? Ani naani abaliwo? Museveni ne Bobi Wine Besigye. Ani bagambye ani abajja? Museveni Bobi Wine Besigye. Wakonfamize nga bajja okola wa? Bwe tugeze bazze ogenda kulonda ani? Omanyi nti oba nange amutubuulire. 2:20 ogenda kulonda ani? Nange nzija. Omanyi nti oba nange ebintu bya protects sibyagala. Omanyi nti oba nange nzija. Ogenda kujja ku Jennifer. Kuba president. Kale tugende ku round ey'okubiri eyafulufiga ewedde wano. Basaba ne banyama onzikiriza ennyanjule. Wangi? Nyanjule ono. Naye era n'engeri y'okukyangamu abasajja bya bufuzi. Abasaba ne banyama. Senkubuge bamugobako bakyala be bonna n'asigala mu wuulu. Ate bannange ono omumanyi nnyo. Kale mbamanyi. Nyanjula. Twamulako mu firimu ya Kapale. Eyayisa abiri yayita mu luggya. Basaba ne banyama twanjule. Anti Becky. Ekyakumeza kiwala tango emyaka gyo teginnaba. Olabika. Oba mujja wanyoko. Sayimo yeegomba ekintu kimu kusiba. Muzindaalo. Sayimo yeegomba kusiba dreads mu bulamu. Sembeze eri report. Osobola kusiba dreads. Obuzibu bwa Sayimo bwalina bamuzaalira ennaku 7. Kati zibe dread. Oli naye. Kale kati kankubuuze. Ntukuleke. Rebecca. Buuzo olina emyaka emeka? Egisinga maama w'obukulu. Maama wange Nakijoba yazaalibwa ku Christmas 1952. Yazaalibwa Faruku Mukiibi. Era bw'anaafa kuba ffe twateesa naye wali olingiza tuli balokole. Wali maama wo mulingiza. Maama yagamba nti bw'anaaweza ebyaka 9 ng'afa. Maama wo wali omulingizaako? Nedda. Nze njagala onningize. Ani? Nze. Sayimo bino gwa bisobola. Uya. Nedda. Njagala onningize. Tondaga mulago mukadde. Tondaga mulago mukadde. Kati akusaamu ssente alozali ku kyana kito kumba adenga ddabiriza saawa ya Queen. Nedda munnange. Bagizimba dda. Saawa ya Queen gye muyitana nti gye muwuzuumira. Naye yavaamu terina madirisa. Ningizoolabe. Oyo kyapa mbalaasi. Zijja zidyeze.
totandika lyotajja kusobola ate gye emyaka jangu kati kankubuuze Rebeka kati kankubuuze esepiki wagikombye bw'ova ku gw'olina oddakaani gwe kennyini gwe njagala bakuwanawana ndaga omuti ogubala ebikomo ne feeza nzenna omugo gwa Musa nkimanyi ne sabbuuni wa white sitagwa omulina mukube wanensi okuba enduulu yanguwa akati kankubuuze twabuzaabuza kubawo lwaki tugenda mu zwa entebe kulaba bisolo nti ebisolo ebyobulabe babissa mu fensi kati gwe oli mu fensi okimya ki mu bantu genda mu fensi wama si kituufu lwaki mugenda entebe mukulu lwaki tuula wali sayiba mutuuza tuula tuula sayimo sebo batugamba nti otambula n'akacupa atuule oba asigalewo taata bakyakwagala batugamba otambula n'akacupa mu mmotoka kakyo ofuyisa mu bucupa waliwo atafuyisa mu bucupa kintu kimanyi abakazi babeera n'ebibenseni gwofuyisa mu bicupa kitegeeza nti engeri y'okufuka mu kacupa okafukamu n'okateeka emabega mu mmotoka bambi ate nnyota bwekuluma ne weerabira n'oganywako wava mu nfuufu ojja kudda mu nfuufu kati gwoddayo ye ekibuuzo ekyokubiri kankubuuze obadde omanyi nti Museveni yawangula World Cup lwaki ngendayo eyo nze polisi kubanga Museveni sooka oleke protex simumanyi sooka oleke Museveni mbuuza byentegeera andi sooka oleke bingi by'oyiseemu kati gwe okugwa pepa history oba olina bugayaavu ekituufu ebyaliwo ebikadde waliwo nnyo kubanga ne Geoffrey Lutaya yafuna point zeera yali ate sekondiri mulekawo mutya lwediyo z'obwakabaka temukola bapatagoni batuwa buswazi abali nedda beeno omuweerereza obufe tuliyo tukola bwereere okolera bwereere tuweereza wanika omukono nkulayize hirala ako kasale mutaata hirala ennyamba hirala ennyamba ako kajeemu lwakyesibaka abadde alimba batusala babiri gwenja kutuulira kiki kyoyagala omukama abeere naawe oddangamu tuula guwedde meka emwemu naye wali oliteenirege nyabo wangi twakolako mu kigenyagenya ng'ofaanana beki kyekyabaawo ate oddukaki bukedde banyanike omuzannyo gwankya ku Batvale Theatre nga 18 waliyo Maulana ne Lweyini wano wenyini kituufu bukedde banyanike olunaku lwankya ku Batvale mweruuze kanzije nga ndi mweru munnange ate kati sooka oleke mala kutta Simon munnange edde nnyo ne baabanjulira nze munnange siri baabawo nedda nnyabo nze nagenda okuva ewaffe eruweero nakusangawo ng'oli mu kiganyaganya saagala layirewakana sigwa wayimba enjawulo y'abafumbo najimba myaka emeka ejejo myaka jejo 26 nedda nnyabo 26 nali sinaba kutuusa mukono eno eyuddawa lindako ng'omaze n'okuzaala omwana asooka layira mume layira mu bintu byoyogera naatume tebawakana abatakumanyi baleke akatate gwe mubakadde mu kuyimba dda wali ono muto gwe sirika nze ndi muto mubakadde mu kuyimba anti oli twamusangawo nga tulina ono oli yali supposed okuba babawo ono obadde ki tonnesibako naye walumba essaaya alinga akakookolo nakusangawa fulufuja nali nakuwulira dda ng'eryo erimeyimeya wabisala dda oide ebimeya bya myaka ki abadde kiki byebyo nze mu kigenyagenya fafara n'emirundi dokita ti nandume tuula ani atuula ki amazina nga g'abaana bato mwanange oyo bendova waffe anti mbadde nindiridde omuti gwo gwa hits aba moviti nobex lakisa gwoli wa fikisikingo Madrat ne Chicko mujje mugobe bano ku stage oh my size kati nno oyogenda omukeberanga penso bagisongola neggwayo
ate nze mbabuulira lengera Madrat lengera Rebeka jinga abonyebonye n'obufumbo. nze nabagamba kaleera nti mutandikwa Madrat yali muwanvu okusinga Chicko Atya. naye buli lw'oyambuka kibaluma ono yagenda Congo n'aleeta eddagala lirafuula munne mumpinga ku kipaka kwiniini Yanyiiga bwali busungu. Naye Muganda na bekooti byekkoze. era kati kambabuuza ekibuuzo ekisooka Abanene munoonya ki eno bannange? katudde eno o ennene o entono tuli mu alphabet order tugende mu kusoma ebirala B ennene B entono this is a consonant this is a vowel one oral number 1/2 kasinika kyamanya Tebinyumye. era kati Madrat bw'atwala abaana be ku ssomero tikyamugamba muzze mwekka kitamu mumuleseeyo era kusabukidde ekoti yefuukidde kwata ekintu kyammwe ate no ne bwe mundaba bwenti bwe ndi wonna ninga nnina loozi Oyina emyaka emeka? emyaka giringa bitundu bya kyama tebabiragira mbantu Waka toli wa leero kantu. mirundi omulaba nga bwondaba bwoti kasaba mirundi mwana muto kuba nze namanya tebannanzaala aye nga ndi mukulu Just gwe fesi yalaga bulazi nti oli mukulu naye ng'ono akusinga. nalaba ekifaananyi ky'abajulize Zanzibar nga Madrat otudde ku busubi ne Lugadi Ebyo saabimanya kati era kati Madrat bw'afa Abaganda balina omuze oguyiwa amafuta mu bafu mubagaane kubalya Madrat k'onaamanyira abasazi Madrat ng'afudde ojja kulaba famire bwe zikunkumuka toyinza onompa abaana eno kalooli tebagirya awo weefiiridde weekalire era Madrat singa ofiira kukubawo tukuleka kati ekisaba kiikino kiringa ekiva mu fresh cuts nze abaseze ekyalo kiyinza okweyagala. bakulya kyalo aye akagamba ekigambo kino Chicko omulabaye bwe tuba tusoma olaba mpooma nkyali mulamu. mati ani yakulya kubali wano Abo babuuze mwebali. gwefreshikiri gwe batakuulukira nakulingiza bannanga abasajja mulekerawo musibe gw'okutwalira mu buyigo sekondi Ate oba lwaki? gwelindako mbadde ekyagamba mirundi mbadde ekyagamba Chicko kankwefuulire kuba mbadde tuzze babi tukuba akantu kano naye kati nawe neefuulidde Ate bwe tuba tusoma wulira wava muno tewadda muno wava gravity wava channel wadda gravity sirika abalina ennyama twogere katandi ekoto gyambadde bwoti naate waliwo tayimu eri nga toli mu komedi nga toli ngene saati eno gyeyambadde ng'ate yeringa ekkooti nga baleka gye baanise ku ggwe kubanga tulabufaana bwoti ng'olihanga wallahi kakubuuze wallahi billah Chicko oyina ttatu ya Museveni oyina ttatu ya Museveni kabina oyina ttatu ya Museveni kabina katulage sote battles nze nagenda mu loogi ki ekyanzija ku bwenzi ekyanzija ku bwenzi kyali kimu nagenda mu loogi ne neebaka n'enkoowa abakazi b'ebbali balina olujanja akuba peeke kumba akuleseko lipstick owewakayombe omusanga kuwutulani n'akuyombesa neebaka omukazi n'akwata maaka permanent n'ampandika ku bubina left butter ku jeni eno you are sweet nenzira ewaka nze simanyi neneyambula nempa mukazi wange haaga kumbe bundabirwamu annengera nange kyantuukakoko nange omukazi yakinkola Madrat kati n'ofiira ebweru omulambo mwangu kuzza naye Chicko n'ofiira ebweru bakuzza mu installments basooka head neetuuka kayisa omwezi ne baleeta sorax ne babeetondera ne baleeta abdomeni ate nga waliyo private sector yo bagireeta lwayo naye ate wandulese eno tusobadde yiye muleke gwe guno omusekera muki ate towabuzaabuza bambabuuli naye kenyini baleetenya omugabo ne kantu gwe bannange nange olwekyo bada akantu koogera kano nze ne musajja mugezi ate era akagamba amazima mirundi ddala owagira ebintu ebyo ema mimyufu amanyo ga yero kiki owagira ekituufu naawe sooka oleke ani atali wa Museveni mu Uganda sibamanyi kyuka wali ogaa nti mpagira people power Madrat kyuka mu kamera nze Madrat nga ye mundaba mpagira comedy
olabye oyo akyusi ekyokubirize kambabuuze nze musajja yali akoppa mu kiraasi kubanga mu kiraasi babanga n'obupapula nga tubuyingiza nga babukebera nze akange nakakwekamu nga mu kabina ye fulasika ekyasinze wansi w'enjuba nenkasibiramu bwendi bwe ntuuka mu kiraasi nenkawa munnange n'akoppako ne bamukwata nako n'akakuba mu kamwa ate tica omulago ogaya bigi kikumba oli kumaleewa nga twagala masita amulabe bw'obanga ogamba nti abanyankole baakutama bw'olifa n'otuuka emagombe nga walumbe munyankole nga ntema n'ogenda mugulu nga katonda mukiga nga mufumita n'ogenda mugulu n'okomawo mugeyeena nga lusifa munyalwanda musala busazi n'okomawo ku nsinga muhozi akafuga emyaka aga abamufugo bano abanyarwanda batwetoloola batununanga switi kyova olaba eva mbabuuza nti bannabyabufuzi balinga babbi ba mu kampala beekuba ebikonde n'olwo bakumbe bakuli mu nsawo museveni awerekerwa konvoyi bobi wine avuga tundula besigye avuga v8 olinyaze kasubi kawaala ovuga ki ate tewali bantu bazibu nga ovuga ki tuziwa naawe ovuga ki ovuga mirambo kati muvuma mukozi w'obwakabaka muvuma akole emmengo muvuma akole emmengo tubaboole muvumye beene tubaboole muvumye beene muvumye beene bene mumunyomye bene yagikuwa bene tubaboole sigwe rubega sigwe mubiru gwe sigwe rubega tubaboole banake lubega wawe kiba nti beenagala probox sijja kukolayo genda okolemba patagonia naye era nekyoli waliyo akalandira muganzi gwazza n'amasengere byonna byaffe sekondiri nze nabagamba nti Museveni yawangula World Cup Museveni agenda okujja nga abagundi bafuga abalango pulezidenti mulango jenokero jenakite jenangina yabakuba goals kati bali mu parking waggulu madam can you bring the car in front abala bali ku Jinja Road bakutte ebibbo byame madam the mangoes are fresh from Kenya can you come and support me abali mu Lwenji Rover abadde na jojjo kyenda mukaaga sinkana abaganda gumire edipye gumire petuli baganda ya akabbiro kazi tukosalambu abo nkwatako yabakubeezi biri kumwasinkana besije kyoya kiza banange negende omusajja agenda tabalako myaka ebiri kataliiko Museveni is the cash crop. Ani agenda omuntu ogenda laba nange simanyi naye ogenda laba omanyi kyo wa Bobi Wine wa Museveni kubanga buli kampani ekula ekola branches munenda lindako katika gambe ekigambo kino 2:20 kino nkyogezeko n'enkofiira mirundi kigamba kitwali mukagase kana akaluluka 2:20 namalayo kakasa byoyogera mbyogera sitamidde nti famire yo wulira obako gwogikwasa atalinze anti nkugamba era nkyogera sina kyentya mirundi nekiko mudde ebbali mbagamba 2 oyogera njogera kino nkyogera kijja ku mutima tukooye guno omulundi akaluka 2:20 mbagamba agenda okkalya era mu mwekabiri yoweeri mbadde ngambye kati nobadde maye kyotamanyi kati obadde oyogera nga ndaba ekigambo kikuliko wano luzira kyengera safe house kyotamanyi tira bonita erina waya eziyita wali waggulu mu parking neziyita wali mu show ya gundi ku Sheraton Museveni ali mu ddiro bw'ati alaba show era mbadde neewuunyizza Museveni is the cash crop of Uganda. Nze ndi tuli Muganda talaga kkala ze omuganda omutuufu taliraga kkala ye ojja oyimba people power awabakwa masasa abiri tubonga naawe opite ebyo naawe ate abaganda babbi wakabera ku mirembe emeka nabeera kugwa Museveni nembeera kugwa Yoweri kuba azze akyukakyuka owabbiri kumusiiya owakati Museveni alinga kamiliyoni owakirana mu mukaaga yagamba ennaku ezi
era kyova olaba nabaga nti balinga baganda abaganda bazibu edda abasajja bawasanga abakazi aba babiri omunyankole n'amuseeri omuganda n'amuseeno naye omanye ekibeere bwa omunyankole because the formula for banyankole H02 water abaganda kalamojja kapikyolwa nyakapiripiri tiyumbe nebbi kati oli bwasula mu saizi y'omunyankole omanye ekibaayo n'omuganda tasemba afuna ebbafu y'amazzi n'agajjuza nakubamu ekibatu bwati alowooza sebujja bwe nti ekiri eri kitabuse kumbe enfuufu ettunka bongo bwankima bulenize mmokambuuze Museveni wa 96 nowakati ani muzibu ennyo ku bombi ng'olaba ani muzibu jangu maaso according to you nedda basing on the facts sukali yagulanga mmeka mu 2 gumu simanyi bali bamungulya kwa nali mwana nze nange bali bagula muzeeka ate buli famire bamwe ekyana ekiika endusu kubafunira ssente okiraba kijo kimakedo kyabwe ono n'omala omukubako pajero zijja ebweru awo simutabukira nawe tukogamba twakusomako naffe mu mathematics nani proper fraction toni fraction etuukiridde ono gipiri ono labongo eki tonafulira emyaka gyange waliko mu firimu ya Yesu Uze. Waliko mu firimu ya Yesu. Chicko. Ulira. Okulaga ntoli nedda okulaga ntoli mirundi togenda linda kugalera. Okulaga ntoli musajja mukulu. Oli musajja mukulu ense kumanyi. Leka njaga nyimba akayimba kano wesifuna nyimbirako manya Chicko oli mwana muto. Enjovu yakula bulungi. Naye nayaka owamani kaji. Waliyo ne kano twakayimbanga kaliwa Zakayo muwoza Zakayo mu ali kumuti atana wa musolo nga alabye ennaku atana wa musolo ako kali kamwe Madrat atego kuba ina tikiti z'omusolo guli ogw'emisinde gya myaka nge 12 abyange bijjidde naye yakulabisanga ng'ofubutuka eno sho ya mirundi ate nze nalina omusenze sikola birthday party emitwalo 5 girlfriend wange w'omukyalo namudisapurayizinganga ogenda ku birthday n'obagira nga bava ku luzi n'ojja nti mu kyalo twatikkulanga n'owandika ekigambo I love you n'okisazaako ne layini n'otambula olwo ne bukwano bwe bonna obuyise kuba bulabye nabagamba admiration can cause something to change kati wabikolanga ne kato kyasobola osobola otumbiza gwe ne weetuusaako wano just olinga kati nadduli yefukira nze ntumbiza netuuka unze posinga oliko naye munnaffe Chicko atonya butonya Chicko osobola tumbiza kimanyi nze ntumbiza nentuuka olina gaadi olubuto lugakuba ne gakawaawira yawuka leero omusuga gende bugende gwe kasajja gwe nebanaye mbagamba amazima mukubire tamayiniuni engaleza amanyibali kuwagira comedy byeko full house oba sifulu oba ki nga mwe baza abantu katono bazadde batamalirungi nga bajjanga emwogera nedda linda katono nnyo osinza kwogera kyo mu maaso g'abazadde mwenna abawagira comedy mutuyambye tulina betulabikako mwategedde ntwalika UK ne mu America bali musoga teri atakimanyi okumanyi babasoomooza waliwo gye tugendowoozezaako nti singa bakukyaza kati nga ggwe katugeze ku muntu w'abantu oyinza kwogera otya bingi ngamba otandika otya sitole neyanza nnyo okumagira natandika comedy mu 2013 nedda omuntu wa olina okwogera n'ebyaliwo kati osobola okutandika nti kale nze nga nkyali mwana muto kubeera olwedde okyali muto bwe nali omuto kale twalinanga Afrika ne beebuuza kati oli kuki bawulire eby'Amerika twaliko mu Amerika e Chicago netuva ne tugenda e London mwabimanya mwamanya tuddeyo kati kibyolesa tuddeyo bategeere yeta bazadde baffe bajampona kiki naawe ndeka naawe zo ze ŋŋenda eziragawa headlines mawulire muwunyiriza enkwawa banyama ne basebo thank you so much bali kuwagira T.Amale mirundi Omusekeranyuma mukama abatukuumire
Sajja kampi. Ladies and gentlemen, right about now, abagala okulaba ku maama mirundi, tusaba maama atambule mpola ajje ku stage abantu bamulabeko, mirundi y'oliwa. Gyofukamire maama wano. Manya olina olugezigezi. Olowooza namusonyiwa okunzaala mu Baganda. Maama ogwo ogamba bw'otyo. Waakiri nandibadde nkola ku TV West. Lwaki? Nze nze njagala okukola ku BBS. Njagala nnyo. Bakama mwe balindo bakama abo. Ate bakola iki be bampa omulimu. Ate bakama abo. TVC yaffe. Ya nnyoko. Bozi yammwe. Kuliko nti kaleero omusoga. Twateekako ssente. Olinga abakazi enkyajjuma baakusalawa. Ongo bwankima bulenize monke. Mulinga bizinesi za Uganda ezitakuza. Ziri zitya. Eri awo wansi. Oli bakubira zaala. Yo yansobera tevaawo awo. Ewa. Awo. Yogere. Ez'omulasi fega sinnunga kale kaleko. Naye yaawo yo yalemera aho. Eringa kachoze beki bwe kati. Choze beki yayira gawa. Choze beki ani yasigula fresh kid. Fresh kid ze mafia. Tia. Ayine ebinku awa n'ebyo bya. Fresh kid mafia. Mwayigiridde obufumbo bwale bamama bajja mpola. Bali luddawa. Mama mutambule mpola babayise waggulu. Banna. Babayise wansi. Ate family yo neveyo mulabe lubaale bwe yabasiraanya. Ogala family yo. Eyo. Be banzaala ate bakola ki? Be batankuza bulungi mu family yonna eveyo. Mulabe lubaale kyakola abantu. Lidako. Family yonna eveyo ejje wano. Bangi. Kyokka ne baba wanvu. Ate si basoga. Naye tebalina bitekeso. Gundi walengamba. Bali Bravo. Baba bano bazze. Bannange ensi. Anti ogenda fukamira. Muganda wange. Lwaki? Lwaki ejja ofiisi gyambula ne banteeka mu bino nze mbyagala ennyo. Baveeyo bonna. Gw'olaba weddeyo? Tebannaggwayo najjo batannajja, maama batannajja, omusika wa maama tannajja, nakebera mu ddaame lya maama. Liritya. Nabatanzinga ye musika n'ensazambi baali bamuwadde byonna. Ne nteekawo asikidde musaayi. Mama wuyo akulaba. Asikidde musaayi. Kyokka mama ayambadde red. Ono ye baba wange. Mama ayambadde red. Wa people power ono weeni ali. Tukaala n'enkya n'eggulu. Naye bajja kujja mama nze ate Museveni mwagala. Nze nali mpagidde ku Museveni. Tonsibaako kisiraani nvaako. Bakola ku katambi. Bandabe. Nze na State House yamperera emyaka 10. Nze ni mwana waka. 10 ng'osoma ki? Nsika gwe eri omusoga atamanyi nti ensi nzibu. Laba maama essanyu. Gwako ne maama mu kafuba. Ayina okusanyuka be bampongayo. Kati alabe emmindi yakola. Eddakiika egyeki ate eddakiika ewera kutubulya Roja ali ono we nnakula naye. Lwakuba nze nasigala ndi mumpi ng'obulamu bw'ensi. Esi muwanvu ennyo. Alinga omukulu. Naye bwakuba ennyindo bwakuba ekikondo osirandira mu magongo. Lwaki? Kati microphone siriwa muleeteera. Ate eno yennyini. Ate gwe toyogere. Eddakiika emu omubuuza. Linnya lyo? Linnya lyo nze Kyeyune Rogers erinnya lyo. Nze Kyeyune Rogers. Oganda nkuwere futi. Kyeyune Rogers ntumugamba muganda wange nga kiggwe. Kyeyune Rogers mukwano gwange. Mukwano gwo? Yafuuka muganda wo? Hiru zonna zonna yazingobera. Ezaaki? My index is given. Webale nyampadde akakisa okwata akazindalo kano okwogera eri abantu abangi. Wero si wano bw'anaakata kati. Wero si wano ku kyalo. Tebataabo. Ayinza okusabira kuno akalulu maama naaba nkwegayirira. Kyokka nno bano si baawamu. Bano si baawamu. Bazunga buli omu alina gy'avudde. Feffe kaabayira famire y'Abaganda ekwatagana. Etya. Famire z'Abaganda endala waliwo ogosanga maama we atudde wano nga gw'oli mabega tonnamubuuza nako. Ekibaawula poloti ya 10 kwaga. Mweroze ebinyaanya, mweroze ebinaana. Beeroga. Poloti ya 10 kwaga. Mwero maami mweyagala. Tweyagala. Ero si wano kayogere. Mpozi nga bw'akyogedde no Omusekeranyuma si bwe kigenda okuba. Mwebaza mwenna abaami n'abakyala mwebale okuwagira. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We mujje Mukama abaddizeewo. Amanya maama tebawulidde just ero si wano. Alice Nakimera nga mpangalira ku mutala Kabasanda Sembabule district. Bano be bampasa Kabasanda.
Maama tobuulira enjiri. Tweyanziza. Bano balokole. Tweyanzeege. Kale maama. Banne bwe twasindika omwana ono okuva eyo Mawogola. Emundoga. Nga situmanyi nti ajja kuba n'emikwano gye. Banne tweyanziza. Bassebo bannyabo tweyanziza. Fukamira. Muganda wange. Mwebale nnyo mwebalire Benzi ne webera ku yebeera Benzi. Amanya gange ndi Mere. Amanya gange bampita Mere Musoke. Nava e Masaka mu mwaka gw'enkaaga ne nfumbirwa. Mu Mukono district era Mwendi. Mukama abeere nawe. Webale butano ba maama. Bannange. Nga banoba. Oba ddogoli eryali eringi oba Saala. Abaganda nga banoba. Bannange mwenna neeyanzizza nnyo essanyu nnina ppitirivu. Bino maama ayogera eno. Olw'okubeerawo kwammwe ne mutubeererawo, mwebale kwagala Innocent, mwebalire ddala, ate nsabeera mwongere okumwagala ennyo. Ate nze Rusty Boy. Kye mukoze olwaleero, Mukama nsaba abaddizeewo musera. Amannya agange nze Aneti Nakijoba nga mpangalira ku mutala g'Abasanda. Fere tuli basoga. Mwebale. Tweyanziza maama. Amannya agange nze Katemo Paulo. Tusobola okwebaza ennyo abawagidde Innocent n'oyo omuntu wamuyamba okumugya mu kyalo kubanga jjajja waffe bamuyitanga mu Kiibi era naye yali musajja ndowooza mu biseera ebyo yali naye azannya ebyokusanyusa abantu eyo mu kyalo naye senga yafuna omukisa ne bamugjayo mu kyalo eno bajja mu kibuga ndowooza naye yali badde yeenogera ssente nga Innocent eyo bwazirokoze bwazinoze so twerayenza nnyo Muswazize ya Innocent babadde tebalimanyi. Ako kannumye. Guma. Endabo buno obwana nabwo bwogereko eri abantu. Bannange tweyanza nnyo tweyanzege okubeera nga muze mu bungi ku lwa Innocent. Tweyanza nnyo tweyanzege. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Amannya nze Musoke Susan Nabatte. Namba y'essimu. Good evening, everyone. Good evening, Asara. Thank you for coming. Mama gwe nambowa Anet. Totumanyira. Waliwo abatamanyi Luganda naye nga bazze ku support. Kale yogera Luganda. Wabasemba buli. Okay. Mwebale kujja kuwagira Muganda waffe era mukwano gwaffe. Yeah. Banaye mutambule bulungi Mukama abakuume n'Omusekeranyuma ogw'omwaka ogujja tubaaniriza. Nkale naye bale kujja kikakema abantu bakulabe. Tofumbirwanga omusoga Aneti nkubuulira ojja kulya chapati ozikoowe. Tusanyuse nnyo okubalabako mwebale kujja mwebale kwagala T.Amale mirundi ffe tumuyita T.Amale mirundi kuba kati erinnya libamanyi tweyanziza tweyanzeege. Mwebale temwagadde ye yekka naye naffe mutwagadde. Mwebalire ddala mutuzizaamu amaanyi tubaagala nnyo era tubasanyukidde. Amannya agange nze maama asembayo buto. Era tugenda kuzimba essabo tubaloge n'ogujja mu dde. Yes, tweyanza nnyo okujja okwagira muzeeyi waffe. Muzeeyi? Abamuzeeyi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Amannya gange nze Bate Francis. Kyekyo kyange. Yes. Kale ono maama yabulayo yekka. Yabulayo yekka oba atidde tumusekerere. Banne tusiimye nnyo tusiimidde ddala okwerekereza obudde bwammwe ne mujja okuwagira muganda waffe mwannyinaffe we mujje Mukama abaddizeewo. Amannya gange nze Nakakaawa Mmire. Tweyanza maama musobole okuddayo ne mwetulira ab'emikwano. Kambode jangu osibule maama nga addayo wali atuule. Maama mudalize. Maama mulabyeko. Ate mwaze na mbwa yange. Byobuuza ebyo. Nina embwa ewaka. Bagiyita Magabali. Genda givaayo nayo gy'opangise nayo. Yes. Abantu bonna abawagidde Dr. T olwaleero. Bye tusobodde okubakolera. Era mwebale nnyo okutuwagira kaleera buli mugagga aba n'embwa ye fukamira weebaza abantu.
Eyo naalya ekintu kyonna leero. Naye kambeere nga nalwala ebizimba. Oba nvunza. Nedda se. Mwebale okukatule n'okutuula wansi. Mwebale kuwagira Dr. Banne Muhanji wali waggulu awo. Muhanji wali. Ajja kubuuzeeko. Muhanji mufeeko. Muhanji Bakiga baatuta mu buyinza myaka 3 tuli baki. Yalimu ate. Yalimu. Yalimu. Ate alimu. Kati mwenvuza za kuluma ko ne tumanyi mwenda zaabali. Eyo ye trademark yammwe. Mwebale kuwagira Dr. T.Amale jangu sayimo semogerere empalaata. Sola pano gireke eyo. Mwena abakazi abaagala ennyama enjere yiyo. Mwebale kuwagira Dr. T.Amale. BBS Terefine yaffe njebaza. Badaffe abakayanja tires weebali. Era nga bwe twabagamba omwaka oguwedde sente tuzikoze katugende tuzirye tuzaale. Tuzaale tukole ki? Twale. Buganda kubanga njere. Mose itegeza muzaala nnyo. Ettaka ly'olubiri nsiko. Sayimo sole ntogitira light ebe reflecting eri bwete. Weegumire wano bwoti. Mwebale okujja Musekeranyuma. SS Hotel tubeebazizza nnyo bannange. Chicko Express tubaagala nnyo ku Shero Capital. Waliwo mikwano gyange abaaku masengere bazambogo ssako. Genda bakuula akasente okazze bulungi. Waliwo aba restaurant. African Restaurant. Mekubireko omugala aba African Restaurant. Comedy Store Uganda. Kapale wuuyo. Kale tuyanza leke bane musule bulungi. Mpozi nange njagala okubeebaza okuba ndi muwagidde omwana omumpi oyo. Era bwe munaagenda mu maaso nga muwagira ajja genda wanvuwa yenkana n'omusoga. Nenga mbagamba coming soon THM ka Uganda coming soon MC Kapale 15 years old MC Kapale organized by Bajo Abitex wamu ne munange boss waffe Alex Muhanje mbakubira ko mbugala Alex Muhanje musoke mbu obugalo bwamanya tutte nnyo comedy waggulu ddala mumpulire obugalo bwa Abitex mpozi n'obugalo bwa Bajo mwebale kujja show bwe tubeera